Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi II asiimye enabikako eri Obuganda mu ssaza ery'e Bulemeezi ku mukolo ogw'okukuza olunaku lw'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda. Kabaka atuuse e Bulemeezi mu biseera bya kalasamayanzi era n'ayanirizibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga, baminisita be n'ab'ebitiibwa abalala bangi. Bw'amaze okwanirizibwa, Kabaka alambudde amakulu agamuweereddwa bannabulemeezi omubadde ente, embuzi n'emmere. Oluvannyuma Kabaka akalidde ku Namulondo ye n'ayogerako eri Obuganda. Kabaka akuutidde abavubuka obutanyooma mirimu n'okubeera abakozi ennyo naddala abo abasomyeko. Okusobola okuyimirizaawo Obwakabaka kyetaagisa okka abaffe bonna gye bali obutanyooma mirimu abasomye kozesa obuyigirize bwe mufunye okwongera omutindo ku mirimu ekitali gimu tusobole okweyimirizaawo n'okuyamba bannammwe abalala. Kabaka era ategeezezza abavubuka okwewala abantu aboogera ebyanjwanjwa eri Obuganda kubanga babeera baagala kutabangula Buganda. Mwewale nnyo abantu abeenoonyeza ebyalo. Abantu abeenoonyeza ebyabwe n'okutabangula Obwakabaka nga bayita basuubiza emirimu n'ensimbi. Ye Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga akuutidde abavubuka okubeera abakozi ennyo era n'abategeeza ng'Obuganda bukola ennyo okulaba nti abavubuka bafuna emirimu eginaabajja mu bwavu bw'ensi. Ssaabasajja ayagala tuwe abavubuka emirimu mu bitongole bino. Wabula ayagala tugiwe emirimu egyo tugiwe abavubuka ab'obuvunaanyizibwa, abanyiikivu, abeerufu, abalumirwa eggwanga lyaffe Buganda. N'olwekyo tukubiriza abavubuka mu Buganda okuba abantu b'obuvunaanyizibwa basobole okuganyulwa mu nteekateeka Obwakabaka ze bukoze. Ku Kingdom TV, Samla Hanifa ne Kiberu Siraje amalindirire. This is Kingdom TV.